kale batugoberera ku social media platforms zaffe tubaniriza nnyo wonna omusinziro okutulaba n'okutugoberera twongera okubasaba mugendeyo mu subscribing ku YouTube yaffe teeka mu CBS FM UG agenda ku TikTok oteeka mu CBS FM UG LinkedIn CBS FM UG X gitwayitanga Twitter wonna teeka mu CBS FM UG ate ne ku www.cbsfm.ug ojja kuba otufuna bulungi nnyo. Nze Sendege ya Muhammad Byayi taata Jubireewo mugagga Sende nga bulijjo mbaako abantu ab'enkizo benkuleetera ne tuwayamu nabo ne tumanya ebigenda mu maaso mu Uganda wano n'abantu abo benyini benkuleetedde. Kale sooka subscribing owerezeeko munno ebintu bitambule bulungi nnyo. Olunaku lwa leero ali ku kamera ye Keren Naluyange nga bulijjo ate gwenkuleetedde omukyala gwenkuleetedde beautiful mukyala bamuyita beautiful nze kandi mwenganze Darlene Sandra Namatovu akola ku BBS telefine yaffe omukyala basinga okuweereza embaga program bagita yewange eweerezebwa ku BBS telefine buli Sunday buli Sunday saa 9 ku 10 kuva ku saa 9 okutuuka ku saa 10. Aha kakati omukyalo ono ekyenkizo kyalina gwe kyayize olunaku lwa leero ku kwanjulwa kwange omukolo yawukola ate tiyaweerezebwa CD yaliwo ku mukolo gwe Masaka mu Nyendo mwamwota bulungi nnyo abawangalya mu Nyendo awo Kasana nga tuzze okutwala Mama Jubireewo nakati ali ewaka afumba mu kiseera kino. Darlene nsanyusa okulaba ensi ekwesunza okulabako nate nga twayamu nga toli ku yewange nsaba buuze walabi aba CBS FM UG abakulaba. Sibye mutya balungi abatulaba nze Darlene Sandra Namatovu mukyala sewa Kiryanga omubwati akonkagala nnyo mukyala sewa Kiryanga omubwati kati abadde babuuza ebibuuzo ekyo kizze mangu nnyo mukyala sewa Kiryanga omubwati akoko mutambula nako tekanvaako. Darlene ojjadde ku BBS kuno najja 2017 mu December awo nga tuli mu interviews naina TV ya mujenkolako ne bampita ku telefina gyogere gyali okolako TV bali wagita HGTV nali ku HGTV nga nakamalako emyezi 2 nga nina akanyomero kadakiika 10 mu morning show kati ate BBS telefina laba bwempita ate yonna empeera ddala morning show yonna ngikole era bwentyo bwe natandika 2018 mu January officially wano wadde najja 2017 bwentyo morning show ngokola morning show omwali Sanyu kakati nze yaddira Sanyu Harriet Nantumbwe mu bigere nze yamuddira mbigere Sanyu Harriet nga tukola morning show bali bagiyita Zukuka so no kati show yekolebwa Saimo ne Happy Powers era bagituusaamu kati bagiyita basya kulibo sumulula kati ngoberya nnyo kati bagiyita sumulula ate Kazukuka n'ensonga ne kasigala ku Morris Mukibi kakola 3 ku 4 so kati abakujja batyo okuzuula ate ogende mu mbaga okoleye wange kakati ku morning show ko namalako emyezi 4 gyokka nayina challenge y'olulimi Oluganda ndowooza nga nkola bulungi kubanga bayita bawala from different TVs twali bawala nga 13-15 ne bagenda nga basunsulamu top 10 top 5 top 3 paka bwe nabasinga n'ensigala naye challenge yali ya lulimi Luganda nga sirumanyi bulungi lweyogera bulungi bwotyo manyize njagala mpomera nnyo eddoboozi lyo thank you olulimi Oluganda lwakalubamuko ng'ebigambo mbinyola si bulungi ate nga bwomanyi nti kati mukama waffe omu ku bakama waffe abatukulira n'ateesa nti omwana oyo akola bulungi tetumugoba naye programu ey'okumakya ambadde nsaba akole ki asooka agiwummulemu asooka ayiga Oluganda kubanga ye programu eggulawo TV TV ey'Obwakabaka telefayina etandika olunaku kati ate okubanga TV show etandika olunaku ng'agiriko tayogera bulungi Luganda ndooza nga tekinyuma bulungi nensooka mpumulawo emyezi ng'ebiri ate ne bankomyawo olwo nga bampadde TV show ey'emikolo ye wange wawumulamu emyezi ng'ebiri nga oli waka abanga oli ku telefayina ndi ku telefayina wano nga n'omusaala bagumpa bulungi nnyo nga tebagunzigyeko nga tebangobye ne meeting za telefayina nga mbeeramu naye nga ate sirina nnyo omulimu gwenkola kati mu myezi egy'ebiri ne bansaba nfuneyo show gye nsobola okukola
nebagamba noonya gyolaba nga teri ku telefayina sho gyolaba ku telefayina nga teriko ogitandika era buze yatandika program omutindo enjijukira omutindo kati ekolebwa Faima yes kati ekolebwa Faima so kati myezi ebiri nentandikawo omutindo natandikira ku Spear Motors kapraka bagiyita demo yange nagikolera ku Spear Motors awe nakawa nembalaga emotoka eziriko biki ne bajagala nga program egende kumpewo so kati ndoza n'omukyala bamuyitanga Mutesi Kandi manyi bulungi emikolo naye n'agenda ebweru kati awo ne bagamba ne program y'emikolo ngoleki bagamba jangu otuuli tebagamba jangu ogikole bagamba tuuliramuko ku Kandi nga bwakola ki nga bwajja kati sho gye nasookera ddala okukola mu yewange oba emikolo oba embaga abantu ne bajagala nnyo ne bampaana nnyo bannanga gikoze bulungi buli gyali luddawa nze nga manyi bansudiya era nagikola sirina bulungi confidence nga ndabashonne ngola Mutesi alinga kusingako kubanga otuli yali ansingako experience and everything so nakiroza nti waliwo yali agikola kati nali nakayingira TV nga simanyi nnyo kiri awo gali mazima yali ansingira ddala nga sigimanyi nnyo naye ndowooza ekintu nga kyatondebwa okubeera oba wakatandika ensi nekkiriza bukkiriza nti gosinga okukola programu ey'embaga yewange eyo yesinga bwoba bwogambye yesinga yewange nze mpitamu nekola research awo naawe ngulema baera ku telefayina ku Sande nga kyakitiibwa mwebale nnyo abalabe baffe ina kayintu kokolako ng'oyingira waawo katabu nnyo abamu bangamba eddoboozi libakuba nnyo ndooza n'okuwaana abagole so mu bimpimpi bwentyo bwe natandika so nembanga nina programs ebbiri omutindo neyewange naye mu zonna ate yewange yayisa nnyo omutindo nebanga evuganya nnyo mu ggwanga netandika okuvuganya shows ezaaliwo ezikola emikolo TVs endala okukakana nga bagiyita nambeemu simanyi oba baali bansubira babituufu nambeemu nga bagamba nti yesinga kati kyenkubuuza awo okuyingira ku zuukuka bakuwe then ove ku HGTV ojje ku BBS telefayina olwamuli badde ogasomera uddawo okuwa ku HGTV kakati ku HGTV ekyamazima nali sisomye nnyo mawulire nti nina degree nga bwendi kati ku HG yali just passion nakyagala nasooka nalabako TV tundooza nakulira nnyo okusaidia mama wange she's from Western Uganda saidize 40 eyo kati mu myaka ejedde eyo nga sijjukira bana mwaka ki ndoza nalinga mu P4 P3 yandeetako e Kampala nendaba TV my very first time to see a TV kyomuntu buuyo ku TV nga tuzisomako obusome manyi mu byalumba mugisoma so awe twajjira ku olwo the first time to see my TV nali nvudde saidize Bunyoro my mother was married there ekifo bakiyita Nyanseke Kagadi Muhoro Nyanseke Kagadi omanyiyo Kagadi Kibale eyo saidi kati my mother is a teacher so she was teaching eruddeyo era nga mufumbo kati gye twava ne tujja e Kampala nzanga ina byazoogula nandeetako kati twasula wa mulamu we nga bwomanyi mubaamu abaana bafumbiddwa omu nasigala mukyala bala ne bagenda mutu kati kubamu abajja mu kibuga kati gye twasula nendaba TV nendaba computers nembyagala nnyo neŋamba nkuze ntya okubeera ku TV olwo mu myaka emikaawo wabula sijjukira nali mu 10 something yali P3 P4 ati wali wala nnyo natali wala nnyo ndoza nali myaka nga 8 mu okulaba TV naye tiwaliwawo asebo mu byala abaana balwirawo ddala balwawo myaka banafu okulaba TV ya black and white nga zino zakala tezinnagena kujja kati ate nze nali wa mukisa yali ya kala nga ndaba bulungi nnyo nti sakala TV olwo mukolo ki ogwaliwo ku TV tegwali mukolo by the way kakati ekyewunyisa Sende nali sirifaani wa mikolo era situlangako awo neŋŋamba kati kandabe emikolo era njinyumirwa nnyo tebangayo wadde olunaku olumu lwembeerawo neŋŋamba nze ndikolako ti nga segumbanga nakokola programu ya mikolo nga njagala nnyo ngole music show kayimba saba kayimba nkakuwe tuzinemu awo nali mwana w'amazina nnyo yali kati gwe si gwe mulungi thank you kati nga byenjagala nga ndabira ddala music show wewali buli bankubire ku masimu basabe zi request nga byenjagala
saalowoozaako ku mikolo newaneno okugimpa ndowooza kandi namulabako emirundi ng'ebiri gyokka kati natandika okulaba mutesi kandi nga bantuzizza mu programu nenzirayo mu shows zazaakola ntandika okulaba yakikola atya nemaya kati nyongeddemu ki nsusizzaawa nfuuse ntya ow'enjawulo ku balala bye bakola bwetyo bwe tutambudde kati sofa etambulira show yaffe yewange is a beautiful show mbadde nina bbiri yewange n'omutindo nga bwe nagambye naye kati bwe nafuna emikolo mu 2021 n'obuvunanyizibwa ne bweyongeramu kati nga ey'omutindo sijjukira gyonna gyakutambula ino red carpet eno field kati nendabanga omutindo nensaba bafuneyo pulezidenti omulala omutindo ne gubanga gukolebwa faima kati nenzigaza emikolo gitambula bulungi nnyo so mwami Sewakirya nga talina ku buzibu ogende ku mukolo n'obeerayo n'okola n'okomawo Mwami Sewakirya nga ndabye nga twakatandika kale nga twakalabagana twateesa ne musaba nti mu bintu bye sisobola kuleka ye TV ebisigadde oba olina kyoyagala nkyuseemu I'll change bamwakapolizo nti bo njagala nganze yali olina okulya ku TV nga nebyo ebya TV tekijja soboka era netukaanya nkola ku TV talina buzibu naye nansaba nga amaze okumpasa nsaba otegere nti oli mukyala mufumbo tosula wabweru era emikolo egyewala egyo wabaawo kacalenji ako okuba n'omukolo gwange Mbaale omukolo gwange Masini Hoima nanjaga talini yabagukwala naye nga omukolo okutuuka obulungi okutandika obunatandike olina kusulayo ebiseera ebisinga ate enkeera nyusa wanga 8 ogw'ekiro ne tuvuga emmotoka terefayina tulina badrivers ab'enjawulo olina badriver nga bana kati ne tuvuga ekiro ekyo bugenda okukyasa wanga 3 mwagade mwami Sewakirya amanyi vali y'omukyala we tasula wabweru sebo nga twakatandika nga nkima nako oba tuli Mbaale oba tuli Bwogedola nga atuuso maze interviews tugende ikati ebintu bisanzwe te kati bitambula bitya mu bufumbo eyo obufumbo bulungi sente sijja kulimba obufumbo bulungi nnyo owuli otya okubanga okola omukolo nga naawe kenyini omukolo gwaggwa omanyi okubanga oli mu mukolo wakati ogamba bannaye Senda avuddeyo Alesi Aisha nga nawe wakakyaterera bannange kyakitiibwa kinyuma kiwulikika bulungi kinyuma kiweesa emirembe kwegamba okola nga nawe owuliramu kyotulamu okitegera ate ne bookakasa nabo babeera bakukkiriza kyagibwako hadithi oyo yes kubanga obagamba ku bufumbo nga nawe oli mufumbo naye oba toli mufumbo oluusi abakyala beeraliikiriramu bakuzadde waddaliini okuza gye banzaala ndi mwana Muganda by the way Muganda nno ddala nzalibwa Lukuli Naŋŋanda wano wane Makindye we wali ekijja Siteboni wano Makindye wano wabeera baserebu Lukuli Naŋŋanda abo we wali amaka gaffe wali ebijja bya jjajjange omugenzi the engineer Semuli Paul Bakera the prince ebyo mbozi mpanvu nyo sijja gigenda neddiranga Nsamba kati era mu mwami oyo omugenzi we musibuka era kitanga omugenzi Sabat Bakera Matovu bakuzaala wano banzaala wano Lukuli Naŋŋanda lwadde si bwe nakulira wakulira wa nakulira side ze Fort eyo wasomera gye nasomera bwe twava ebunyoro ne tudde Fort Poto with my mother nkulidde nnyo nkuze nnyo nga ndi kuside ya mami wange naye ng'omusaayi gwa wano obulungi bwa maama kirabika mama yambegirako akatini naninampaako akyaliyo maama mulamu te awangalira wa awangalira Fort Poto tavangayo Fort Poto musomesa naliye musomesa she's a teacher by profession teacher of English abeereyo Fort nalaba omwana we ng'ali ku TV egiriisa amanyi n'okubakuŋŋanya banneighbor waaye Sandra ali ku TV atuuse obudde buna mumaze ofumba ate si ku TV ali ku TV ennene Ssaabasajja gy'alaba ey'Obwakabaka bwa Buganda ekitiibwa kiri awo kimanyi omanyi kubanga okola nga maaso moja akulaba omwana akolera kabaka akola emmengo bannaye okola nga ne kabaka akulaba nga ne kabaka bannange TV eri ku DSTV eri ku GoTV eri ku Star Times eri ku eri ku Fitu ya buli wamu so kati mutuufu olinga oli mu kirooto kyo oba olina kiwejjusa kiwala olina okukola ekiranga si kino ekyamazima sejjusangako era sisuubira kukeera nkya nenejjusa mpozi kuba Katonda yasalawo buli kimu naye kino kyekyali ekirooto kyange okuva bwe nakiraba nenkyegomba
kizze kituukirira Katonda abadde mulungi gye ndi nzize enkula bukuzi mu TV sizzeeko mabega nzize nyambuka bwambuzi nenfuniramu n'ebirungi bingi nnyo ne mwami Ssebakiryanga nga yandaba ku TV sebo yakulira ku TV olwo programu kimutindo omutindo Ssebakiryanga mumanyi ajja ku CBS sajja mukozi nnyo nakulira ku TV yandaba ku TV n'emikolo baida wendoza shoze ezimu zenasookerako yali alaba beralikire kwasa baserebu yetu yatya alumba naga ngende wa Dalini yakate ekibuzo yajo singo kiddamu naye yangamba n'abatali baserebu basumbuwa ekituufu n'omuntu owa bulijjo basiba baawukana so ffenna tuli bantu byonna Mukama Katonda musonzi waffe yasalawo ate nze siri serebu waabwa nze ndi mwana wa bulijjo waneeno jjasa empereza mikolo mpereza Ssaabasajja Dalini osaaga nnyo mpereza Ssaabasajja kati obeera emikolo nafuna omukisa n'enkulaakulana gyali gimpuga nga sikwetegereza bulungi abagole tibakutawaanya nnyo kubanga olina okujjako omugole interview olina okujjako omukyala interview olina okujjako mama Lucy mama w'abagole interview ekisinga okukutawaanya ng'onoonya content wo mu mikolo eyo ekisinga okuntawaanya nga noonya content ensonga ziringa 4 oba 5 ekisookera ddala si mu bubi bannange babagole baffe abalungi ennyo amaka gengenda okwogerako sijja kumenya linnya lya muntu naye bw'oba ogwa mu kategori eyo tukyuseemu katono si mu bubi mu bulungi ffenna tube nga tunyumirwa ebiseera ebisinga amaka ag'ebitiibwa ennyo ow'ekitiibwa gundi oba omunene gundi oba minisita gundi kale ag'ebitiibwa oba nga si kitiibwa nti naye nga baakolamu nga balina ku ssente balina character abamu si bonna balina ka character ako ke bateekawo nga yakuyisa okole naye ne beeyisanga ate gwe alina obbeegayirira oba okitegedde olina omunoonya n'odduka n'omunoonya wano ate nga yakuwadde ssente zo nga wampadde ssente nzije enkole otuuka ku mugole yeesikasika alinga atayagala kale kwegamba tekiba kirungi egamba atta gwe mudu oze kuwaana mugole ate yayogera tayagala kale kwegamba oba ompise tuwogere time kubanga era osasudde nze basosasula terefayina tekola mikolo gyabwe ne basasula nate sente eziwera 2 millions and above 2, 3, 4 depending oli luddawa naye bw'oba otaddeyo sente ezo nga ddala oyise Dalini abamu nabeera specific nagamba njagala Dalini Sandra sagala substitute kwenzijjandaga nti ompise ekyo njagala kati awo enjagalira ate abantu baffe bano ababulijjo akulengerera eri akalulu tusimba n'ebitobe ng'ojja okitegedde BBS etuyise waffe kati nze bambeera bampita nnyo BBS wentuukira kasanduka nakazagamba terefayina etuuse ng'olwo terefayina yaani yegwe ukitegedde kubanga omukolo gw'okukola naye waliwo omukisa okuba nti Dalini yeetuukidde awo niwo package eba yemu oba olina okwongeramuko Dalini okujjayo enyinya agwekwatire n'okumpa kasidi nga guwedde Dalini agukole byanjawulo muko bw'oba osasudde terefayina ejje kyanjawulo ate era bweba terefayina tezze nga ogenda leeta CD oba flash nakyo kyanjawulo wenda obadde nsaba tuleme gidisikasinga wano bajatukubira tugyogereko so kati mu programu yaffe ewange bado kyagamba nti amakaga challenges amakaga galinamu ku ssente balinamu ekibeerabeera ekyo nojja bakyamukolako kale kwegamba attitude oluusi tebantuufu baboogera bubi kale tekiba kirungi kakati ekirala era tukyali ku high end mikolo abamu bategeka emikolo egyo tugamba omukolo gubadde gwa munene gunde ne bateekateeka ng'ekifo kifaanana bulungi tables buli table ng'eriko erinnya reserved for this person kweganga buli kifo kiriko abantu bakyabasuzako kuliko ne ba ashers abatuuza ne beerabira nti bayise Dalini Sandra ate nga yalina okutuula ate afune footage omulungi nina enjawulo Dalini ndi presenter siri reporter sigenda kuyimirira kwetala ate era siri camera personnel nti ngenda siba nga nyimiridde ku camera ate era nzidde nyambadde ng'omukyalo ow'ekitiibwa mugomasi so kati mugomasi eyo bwentuuka nga mutuufu tewali kifo wentuula tekiba kirungi baali mwali tulowoozezaako abantu baffe n'omanya nti mpise kubanga oluusi batuyita TV zanjawulo nga si terefayina yokka ne bampita ne bayita n'endala nga 3 kati bwe tuba tuzze naffe mututegekere
nti kati bano bagenda tukutuula wano okitegedde tuleme kujja kubyanga ng'onoonya akatebaawo okitegedde kati in the end bwebanga ebadde tugambe ebadde embaga ng'erina reception gyeriko nga y'amaanyi obanga ku Serena oba ku Sheraton ekifo kyonna kitegeeza ogenda kweteekamu ssente ate ofune wootuula mu lounge somewhere nga bw'onywa ku kateeba togenda tuulirayo. Here's some info about Stanley. Lanchi nabo bakola batyo kubanga omuntu watakufunidde wakutuula. Lanchi anaba mwangu sowaani. Lanchi nno ebiseera ebisinga nyinza sitera kulya ku mikolo sitera nnyo si mu bubi naye oluusi otambula nnyo kati for example weekends nga zino eziri busy oyinza okuba ng'olina emikolo ng'etaano kuba omukaaga lumu tojja funa budde bukola ki buli emmere okola interviews n'odduka oyina guli naye naalinyumiddwa nnyo singa abaana bano benkola nabo ate bo babeerako ku budget y'abalina okulya ndabyeko emikolo egimu ng'abaana babagoba ku line y'emmere banaabakamera oluusi ne official videographers be baayise bannange bano abantu ba service providers emmere ya kuponi bano ba service providers olina abaana abakuteekateekedde osuubidde bagenda kulyaki olina abakamera olina abaana abakulongosereza olina abawoniseyo amataala kwegamba mikolo gibaako abantu abakola emirimu mingi nabo mubalowoozeeko bw'oba obadde ne bageti y'abantu 300 yongeramu 30 an extra 30 for these people abajja sinti ab'ebigwa tebiraze but the service providers boyise for example mukolo tente eno okuyimirira obulungi kubanga mukolo gwa kitiibwa nga guliko boodi ng'ogugwo bwe gwali si boodi ezo abazikuba ozimanyi baba bameka tasobola kuba muntu omu babiri babeerawo ku mukolo kubanga omukolo nga guwedde balina okuzitimbulula okitegedde n'abakamera kyekimu mubakkirize bali ekamere kuba mwana tajja kukwatira kifaananyi kirungi ng'enjala emuluma bye bifaananyi byolaba ebizunga okitegedde n'abaana mubalabirire okitegedde nze noofa nnyo ku kyokutuula naye ku kyokulya abaana bano ate olusi tukozesa abaana abato be balina ku maanyi abo bangamba nti omuntu aba tamanyi kugaba naye ate ku kyokulya wakiryaku olaba olyakumya ekyokulya n'amazzi kiba kikyamu nnyo mpozi n'abalala era tukyali ku bannaffe ba high end ba eklasi abagagga bano ababeerako ba bodyguard n'abeera ne bodyguard wano musaasira okubakozesa mikwano gyange kubanga ebo security eriko eyakabiri balina security oba bali wano oba security kiyona omugagga tebakukkiriza kwogera naye kati mugagga yakusasulidde sikukuba luseke by the way bakimanyiza newanya ekitiibwa mu field sitera kuba luseke but kwegaba mutangira tayogera n'abantu nebaba nga bapikire basindikiriza abantu nedda olusi n'otumayo maybe assistant oba omwana asabemu netuusa batuogerako n'omugagga tukole ku interviews kubanga gwe mulimu ogutusasuza kyekitulese ku location otherwise waliwereza cd of flash nitugiraga ku telefina naye bwoba otuyise leka tufune zi interviews abagagga ne bakulabi nina omukolo ogumu gwe naliko omukulu ayina abamukuuma bangi nga guli mu vibe nakaba mu nyumba omukyala ayogedde ebirungi byerere bamaama boogedde ebirungi byerere ntuuka wabweru okwogera n'omwami nga nedda tasobola kwogerera omugagga ayogera atudde mu Range Rover ye yagitaddemu ssente okugituusa bwano omanyi amafuta gandekagabudde naye nga siina bwenzejja mugagga mu kidaala okumutwala okitegedde naye ng'agenda kafuna ddi kubanga ye muko okitegedde so ebintu bino tube nga tuwuliziganya bulungi tutegeeragane tuleme kubanga ate buli gwolaba ku mukolo aba alina ekimuliise naddala nga muntu wabuvunaanyizibwa abeera alina ensonga lwaki ali ku mukolo ogwo abeera asasuddwa buleka buli omu atuukiriza omulimu gwo mugadinge ku batamiivu baleme mugwira abanywedde bali mu high gear mugadinge tebamugwira naye bw'olaba owa kamera nti wa tv ezokola bw'olaba omwana asimba ekimuli maybe ekimuli kibadde kigudde nga zo kiyimiriza muleke gwe mulimu gwe okitegedde buli omu abeerako n'omulimu gwe naye abantu abamu baleme kuwulira ati omukolo be bagufuga tosobola gufuga bwekka balinnya tugoberya ku CBS FM UG nyongera okujjukiza okuteekamu ku St. Wonderful Good Times Infant School Kawala Lubaga essomero lisomesa omwana omuwala n'omulenzi essomero lya kisulo n'abava waka ate nga tusomesa computers ebyemizannyo ebyemikono
leeta omwana ku Good Times Infant School e Kawala Lubaga awo ate nga tubalambuzaako ne mawanga amalala ne banyumyako n'abaana bannaabwe okuva mu mawanga ag'enjawulo ne bafuna ku bwongo. Ensoma neeyo eri ku kalikulamu yaffe nga ba Good Times Infant School Kawala Lubaga. So gwe omuzadde alinamu kasente kawa omwana alambuleko mu mawanga amalala akome wajja kuyita bulungi ebigezo. Tuwa omwana osirike ku nsonga ya kompyuta ate nga tukutegeeza tubavuga tukuleeta ku ssomero ntubazaayo ate nga tulina deke ennungi. Omwana nga bw'omuleseewo bw'omusangawo ku Good Times Infant School Kawala Lubaga. Ndina omukyala Darlene Sandra Namatovu okuva ku BBS Telefina akola programu ye wange. Faida nakazi bwe mulese mukwano gwo manyi omwagala nnyo. Mulese Darlene Sandra Namatovu gwe ndi naye. Manyi oluusi ogenda ku mukolo Darlene ate nga guma siyamba deyinza n'okusinga ey'omugole. Tikikutuukangako kubanga gw'onimye nnyo okusinga n'omugole gw'ozza okukola. Kola kwembaga. Kyantuukako mu nga nakatandika emyaka nga giikyo nentuuka ku mukolo. Ekyamazima ng'omugole Gomasi alabika teyategedde watuufu wakuzijja. Ekyali ekyatukola obulungi nali nkedde nnyo ssaawa 3 nga ntuuse n'amanya nti mu ngoye ze nnina ekyamazima olwa Darlene lulungi nnyo kati nga si bangi nnyo abandabyeko nennuwa olwange ate nze nenyambala ku lwolwali lwakabbo ka muwala. Kiddemu ekyo watuwa ku mukolo ng'osinze omugole okunyirira n'ojjamu olugoye lwo n'oluwa omugole anyuma okusinga kubo. Saamusinga akunyirira omugole aba mugole namusinga okunyuma kale nga Gomasi yange ennungi nga Gomasi yange ennungiko kale okusinga ate yeyasaba omutima mulungi. Kakati bebo benkugamba abantu baffe ababulijjo bali very flexible era yakuleeta nga akwagala akuwaniriza akuwahaga akuba enduulu nga musanyufu nnyo okulaba era yali very isana Darlene nina kyensaba maama kansobire tekikuyise bubi si mu bubi ne munnange bwe ntunatunula mu ngoyi zange nga nange nakirabye ddala muga ntegedde kyoyogera tokifaako sirina buzibu tukyuse era lwe yafulumiramu olwange bwe najja nnyambadde lwe yafulumiramu. So abagole ekintu kyenjagala tutegeere nti bw'oba omugole it is a one time thing. Mpozi ng'olina ebigendererwa ebifumbirwa abantu nga 5 omulundi gumu. Ne bw'oba omanyi nti gwe mukolo gw'okoze ye mwami akuwasizza y'oyo bannange omugole ye gwe atambulirako. You're the pivot of the show. Gwatambulirako buli kimu gwe tulindiridde gwe byonna mu byonna gwe tuze okuwasa mu maka gammwe gye kakasa ng'onyumye akaviiri kali ku abaali kakasa ga kamekap si binene ebikulukuta kakasa ng'engoye ozijje ku Darlene Fancy awo nga Gomasi kyekyo bane ensanyuka ebeera etya ku mbaga oba ku kwanjula abamu tubakisussaamu olowooza mu kusanyuka ebyo nayo byo bimu ku bitusoomooza kati ng'obwakabaka okolera Telefina ya Bwakabaka ebintu ebimu bakama bange babivumirira ate nentuuka ku mikolo nga bibakolera ddala ate nga sirina bwe nsalamu yasasudde sente ze muteke ku TV kwegamba nembeera mu dilema abo naddala ensonga y'okwetinkuula bannange oyadanga mutuufu ogomesa yandizinye mu mazina nga gasaana bagomesa oba okwetinkuula kuno tukukomye mu kasiki mulaba muti abagole bange mu kasiki bakasiki abantu bazine bakunkumuke bagweri teri abagambako enkeera bwe tujje tubeerako okusanyuka si kibi omukolo gwa ssanyu si kufa mukolo gwa ssanyu jangu biro omusanyufu zina amazina go nga gakitiibwa tebwetaaga ate abaana ennaku zino bagira mu ddala nga nini katimuli n'asooka akunkumuka Gomasi okola nga bulinga buteeteeyi bufiitingi omwana n'akunkumuka ku mukolo ate bwekisala n'otakiraga ku TV nga banyiiga omugole akunkumuka nga erabidde nennika nti mwerimu abagole b'ennaku zino nina gwe nalabye ng'abuuka ne mu bbanga nina ne gwe naakalaba yajjidde ku pikipiki nga ye mugole ayingiddewo yeevuga ku kasikuuta bwe kakulemerera n'ogwira omuko singa otomera abazze ku mukolo bannanga ebintu ebimu kale ayina emirembe gikyuka its the trend naye ebintu ebimu nedda bo bawulizaako bookolako emikolo tolina bookolako mwezi guno ogenda okuli ogujja nti baddusidde emisinde mbadde wa mukisa tubanga abasinga gye bali bafumba naye era nga bw'omanya embeera y'ensi abamu ku bo wabaawo ebiganye naye I've been lucky nti abantu bampulirizamu waliwo kaposigenda gyogera mannya ali y'amatungo eyo baali bakava mugolo nga munene
munene mikolo eggwanga ng'eggwanga ligwogerako buli omukolo mugagga kyoyo nga buli omu yeebuuza wiiki 2 mu 2 nti ate omukyala yavuddeyo era sezaala yeyankubira taata womugole omuwala nagamba wegayiridde jangu oyogeremu ne muwala wange n'okuswala kwa nabaki nga bambi muzeeyi bimususeeko so to cut the story short nayogerako naye era paka kati gyali afumba kikyalina ekyenjawulo ng'okola programu y'emikolo eno yewange programu y'emikolo ekyenjawulo abalabi mwe muyinza okyeŋŋamba lwaki muloza nze ensinga mwe mukimanyi mukyala mulungi onyumira gomasi you have a nice voice katebera simanyi bweteekateeka otya okuba nti muliko tukwata omubabiro bwoli okweteekateeka ekyamazima omukolo nguwa obudde I take my time script zange nzeewandiikira nze I'm the script writer yenze producer wa show yange yenze presenter waayo nze director waayo I have an editor and camera personnels so ebintu ebisinga nkiteeka mu bwongo nti nze nkivunaanyizibwako 100% nguwa obudde nenguwandiikira ebigambo ebinyuma nembivoicinga ng'eddoboozi nditaddemu gye bayita voice intervals bweyambuka bukkiriramu bw'oliwoomesa bwe ne liba nga lisikiriza n'ebigambo byenkozesa making sure nti bw'okiwulira tekikwesitaza naye nga kikunyumidde mpozi kino okuwaana ku bagole ne kasumaya siterako erabira nga mpeereza waliwo bawaana nze tokulaba emikolo ono olowooza takisusiza mu bususa waliwo bawaana dalini bawaana batukufu be bano oba yagadde bagumya bugumya si kugumya ku nsi kuno bagamba tekuliiko mubi ffenna tuli balungi mu ngeri yaffe ate era beauty lies in the hands of the beholder okusinziira ku luzungu lwe tugamba nti obulungi oyo alina ekintu yakirabo yakimanyi obulungi bwakyo yaba akimanyi obulungi bwakyo kati gweoyinza otunuulira omugole nogano dalini awaaniriza buwaaniriza temuli naye ng'omwami amututte yatendereza okitegedde era ey'ensonga lwaki amuwasizza era goloza abalungi abasinga yali tabalaba yes so buli kati abamu tuli balungi mu mpisa abamu tuli balungi mu ndabika abamu tuli balungi mu ndeeyo mu mutima abamu tuli balungi mu kisukkawo ku kyemulaba wano nga nsonga ya wakati ya mwami na mukyala we ng'oli mulungi nnyo tolina kyomugamba so obulungi bwa njawulo abamu tuli balungi mu business okitegedde so buli omu mulungi mu ngeri ye enyambala ebeereta because manyi nti mugenza okukola emikolo ng'egyo buli sande obeera mu gumasingala ate ina okubanga erabika bulungi kusa ku mikolo gy'okola simanyi gwe okikola otya ziriwo akagomesi ozigula terefayina yegulira kuba gweteramu akasente oba sewakiryanga mwami sewakiryanga yakuliwamu kasente mwami sewakiryanga ebintu yabimala dda kakati nga twakava mikolo 2021 ekirabo kye bampanga nvodde mukolo lyali dduuka erya gomasi yampa edduuka eritunda n'okupangisa especially okupangisa gomasi yakuwa omulimu gwennyini gw'olimu Darlene Fancy Bridal okola nnyo sente era Darlene Fancy Bridal yanyambaza paka kati tulina gomasi ennungi nnyo nzikirizibwa okuzoogera ayogera tubali mutawale ndi ku CBS radio y'Abakabaka Darlene akola ku TV okay so ku Darlene Fancy Bridal tuli ku JBK Plaza mu basement room eri D02 tulina gomasi ez'amayinja gomasi ez'ebimuli gomasi eza patterns gomasi eza langi ez'enjawulo gomasi okuva mu Turkey gomasi okuva mu India gomasi okuva Dubai gomasi nga gomasi ddala ng'omugole agenda kujambala naawe amulabyeko oweebuuzo n'ayambaliddewa ng'ekituufu anyumye ne bw'oba oyambadde otya mu audience nga tolina bw'omusinga so ebyokwambala wabimala byo si kizibu kyo si kizibu olina bulinzi mu mukolo nti guli wano naddala nga nsonga ya gomasi mbanyambadde omugole nga zeewo nga yagala gomasi osobola omuyambako nti wadde oyagala eno maama naye kukalayo yes tubikolera ddala ebyo ku Darlene Fancy kubanga osanga omuntu nga lugoye lwa bbeeyi naye nga eyalwambadde tyategedde kyayambadde kakati nga kala ya coffee brown eyo ng'eno gye nnyambadde omukyala nga muddugavu ate ayinza osikirira ddala it's just an example oba eya black kuba kati black atrendinga nnyo ensangi zino naye black bw'aba taliimu mayinja gaaka tugamba ga gold oba silver omukyala omuddugavu tojambala eyo yemu ku advice gye tuwa abakyala nti kaakati okusinziira ku langi yo tulotera ojja tukolera oba okusinziira ku kikula kyo
luno terujja kunyuma eri omukyala nga mukama yamuwa ekifuba kye nga kiwera nga kati nga bugoma si obumu waliwo enjogera y'abaana ku social media awo nalaba olinga yabanaga nti nebyesawo komenti naga genda designer wo mutuge nolwakulaga designer wo yakotoge babayinza okuzindikira omuntu nantuga so tubadde bamukisa nti tebatusindikirangako omuntu yenna tutuga because tubadde tuwambaza bulungi. We advise you, in fact tutuula wansi netunyumyamu netubiteesaako netukudesigninga ebirungi ebikugwanidde era ebikutuulako okusinziira ku kyoli. Okuze ne maama Darlene kikyojjukira mu buto maama kiyakola kyakuyambako okutuuka ano woli? Kyeyanyambako maama zambuulirira nnyo. Ebigambo ebisinga byentambulirako bigambo bya maama wange. My mother ambuuliridde nnyo nangamba Darlene bagenda kuwa n'obulungi oli mukyala mulungi kituufu nnyo naye abalungi bayitirivu si gwe mulungi wekka ate n'ogenda sangayo abakusinganga bangi naye obasinzizza ki? Obulungi bw'omukyala buli mu bwongo, mu ngalo muno engeri gy'okwatamu ebintu, mu matu engeri gy'owuliramu, mu kamwako oyogedde ki okuumya eki nga tekifulumye, ne mu maaso go ogafuza otya bwe galaba ekintu obwongo kigawe bufuna ki? Ndi kino nkyagala kankifuna essaawa eyo oba osobola okwekomako. Ako nkaagadde waliwo bakyala benda ku TikTok awo bakulembeza nnyo obubina nga yakulaga tolina kyoli wa tolina kabina ogambye obulungi omukyala buli ludda wa? Obulungi bw'omukyala ako kabaami kabaddemu abaami n'abakyala balungi abaami buli omu ayire kati eri omwami nga yaganza omukyala nga tolina bina newange tosala naye byawasa era nina munnange gwe nalabye ono nga bamukalirira okukamala agamba yawasa bina era bivuddemu si birungi ayinza obutawula byomugamba naye katuddemu ffe abatagala nnyo naye honestly obulungi bw'omukyala abalungi bangi ku nsi nkiddamu abalungi bangi nnyo abalungi tebagwayo buli lunaku abalungi bazaalibwa ate ensangi zino n'obulungi babukola ng'oli azaaliddwa tebuwera nnyo n'abukola ne buwerera nno ddala nga mulungi muyitirivu asingako malayika naye n'oyo gw'olaba nti yasinga abako n'amusinga era Darlene si omukyala asinga obulungi ku nsi ekyo nakimanya mutwe nenkiteekamu obulungi bwo buli mu bwongo obwo engeri gy'obufugamu obulungi buli mu ngalo zo ebintu obikwata otya wegaba makaago ogakwata otya obulungi bw'omukyala buli mu matu ge owulira otya bye bakubuulidde obikwata otya obulungi bw'omukyala buli ku kamwako ku mimwagyo osabukasabuka kyofulumiza kyetaagisa ebyama kyofulumiza kyetaagisa yegwe omuntu amala googerengera ne bwejjusa oba omanyi nti ne bwemba nina obusungu mumwa gwe ngensobola okuziba nenjogera nga nzikakkanye okitegedde amaaso go nago galimu obulungi galaba ki bw'okiraba okitwala otya owulira nga kyekyo kyolina okutwala essaawa eyo oba osobola okugafuga n'omanya nti nokikolerera oba kino si kyetaaga so obulungi bw'omukyala yenna buli munda. That's the biggest critic. Darlene amawulire ozzeemu gasoma ddi ng'otuuse ku terefayina? Ku terefayina wano baatukangamu awo nti ate talina mpapula ebintu biyinza osoba ng'ebintu obikola naye nga waliwo empapula ezeetaagisa mu mawulire awo nalinawo awo kasitifiketi kange ne nga nayo omanyi kanzireyo era 2018 nenzira mu university Ndeje University 2021 nafuniramu ebirungi bingi ekimu ku byo yali graduation era nga 17 December 2021 na graduating with my bachelor's degree in journalism and mass communication. With honors by the way nakola bulungi nnyo kyekyo naddayo era kati I'm a bachelor's degree holder. Yes. Maama tiyakuyisaako ku miggo awo twamusumbwa mukola mukukola kwange nkyuse nnyo nali very very stubborn nga mukutandika then bwenziza enkula nengenda ganzikakkana nga nkyuka bye bigambo bya maama ebyo byenkugaa nti asambuulira nnyo ate nanjigiriza nnyo okusaba. Wamusumbuwanga otya? Wagendanga mu bidongo wayombanga? By the way saatolokako nti ngenda mu kidongo ne mu ssomero rekodi njirina saatolokako naye nali manya amazina era abamu ku basomako nange nga ba Florence Nampijja bw'omubuuza kugamba mu mazina oyo tomusobola
amazina wali ogamanyi bulungi. I used to dance a lot. Nali dansa mulungi nnyo. Kakati maama nga tabyagala ate abaana bonna era baako neddalu lyokulaawo amazina gyofunye abalenzi bakutabwanya nedda munnanga amazina nagaziniranga mu ssomero munda mu main hall tutradinga n'abaana emabega wa main hall enkeera nga waliyo bukadanke yefe abamayiminga ago ge mazina gange naye sawatolokako nti ngenze mu club sizimanyi nazimanya honestly simububi sizimanyi naye I was just a good dancer ngabwe ekintu nga bwe nkirabye ku TV nsobola okikopa n'ekizinawo ne weewuunya nedda ndi muwombe vye nkugaye nti ebintu bikyuka ndi muwombe nnyo kati talenti wagireka naye maama gwe omuggo wanyuka tasaagasaaga oluga kubira kimaama ovunuka ogenze mu mazina ebintu bya bulijjo oluusi bagambye yoza ebintu agenda okuddukyalimukutu anti nga nze ategerere buli aliwawo nze mba traininga nze biki bukyali mu kutraininga bano tobyozeza nga awuziruma ng'akukuba akugambye oyoze engoye tonazooza akugambye ofumba emmere ate esiridde bibwebityo bwebityo bye byatukubyange emiggo oli mwana wakumeka mu maama ne taata mu maama nze mwana asookera ddala am the first born kyokka ate mu taata nze mwana asembereyo ddala ate nze kawala nzekka dadi ogambikako ewaka nina ebitiibwa byombi I'm the first and the last and the only girl or the only woman ogambikako ddali bwekiri oyina enkovu yonna ku mbiri gyojjukira nti eno enkovu yava ku kimu mu buto bwo ine enkovu mushenyawo akuba ndabika foundation kagibisi tosobola nagiraba yabulira muli naye oba weetegeeza osobola okalaba nga kwe kale twali tusoma edda era esogeza ebonyoreyo kati nga waliwo kati nali mwana wa musomesa nga bantya nnyo kale si kutya okubiba kye nga bwomanyi nti efa abajja ku mmere y'abasomesa gotuukire omunene kikya kati awo mu class awo nga baana batandika okuzanyiikiriza abaana bazannyanga naye nga nze mbeera reserved because manyi ndiko I have to lead by example okitegedde mu ssomero kati abaana nga bazannya ne babuukabuuka nga bwomanyi ng'omusomesa taliimu kati bwe nasituka njogere n'omwana omu yali mwana mulenzi nga bamutuuma erinnya lya Kikuya manyi kyekitegeeza mu Uganda ezzike bamutuuma zike kati nga bayita Kikuya mu lulimi lweri bamuyita Kikuya kati ekintu ekyo nze saamanya nti bakimuyitanga nga tamanyi nze nga manyiri erinnya lye era leero tumunyumyako tugamba Kikuya nga tetumanyi nti kale nti zike tugamba zike naye nga sibayi tosobola kimugamba face to face kati bwe yali ayagalivonemugamba Kikuya oba zike naawe osusizza like budde bwakusoma nawe omwana nanyigaana jala mugamba oyo tomukwatako bitangamba nze mukuba nze tonyumiza kati bwe yali ayogera ndowooza munne naamusika bwe yagira bwe yalina amanyonga bwe yali atuusa bwati omutwe erinnya nerinsala yantema erinnya omukyenyi si mu bubi naye yali yeekalakasawo nga atiisatiisa munne yagenda omusika ate ngaobedde ndowooza nga ayasabye kati nga manyoge gaali genyegejega yegabinalamu nentirika omusanyi n'omusaayi mungi entiirika ya blood group kamungi nga mwene wagamba ofudde kale batutwala mu staff room okubuuza kyekibaddewo nembagamba Kikuya ntemye erinnya naye tangenderedde naye nkabateramu nti bane buli omu yeewuunya baali bamanyi ngenda muwaayo bamukube sinakindi bamugube bamugamba naye tangenderedde tubadde twogera bwogeza engeri amanyoge gye oyo omwana paka kati anjagala nnyo ate nenfuna obuganzi mu ssomero bwentyo nenfuuka liida kagamba ku nkovu eyo buli wegitunulako nzijukira was a leader I was an example kugamba akyafuukanga oba kyabuzira nafuna ebirungi mingi nolimbalimba jukira nalina advantage nti ndi mwana wa deputy head teacher oyogerera bwotyo emunaye kuva buto mukama yebazibwe kubabuza mukama yebazibwe nga bampaana bambi nsindikawala kalungi mwami siba kinaa kunoonya akusayenga okyali omuwala alabikako bwatyo naye nga tovudde buto ng'oli mukyala mulungi
simanyi nabonyeza kugamba Katonda yasinga okumanya Mukama about that. yabikoze byonna. Mukama yabikoze byonna. N'omutonzi waffe yasalawo. Byonna mutonzi waffe yasalawo. Mutonzi waffe yasalawo mu byonna. Ekisinga okusanyusa twaliwo. Ekisinga okusanyusa. Mulambo y'ensi. Sente. Bola ku sente. Osanyusa. Si mu mubi naye emirimu gyange bwe mba nkola ne nfuna ku sente nsanyuka nnyo. Kuba sente zigonza obulamu. Sente zigonza obulamu. Ebintu bisinga bitambulira ku sente bannange si mu bubi. Sente. Ate ekisinga okunyiiza ki? Ekisinga okunyiiza. Kumpaayiriza. Ngesagala kumpaayiriza. Njagala bw'oba olina ky'ogambye nti Dalini yakikoze obaawe. Akutuukiriye. Beera ng'olina obukakafu. Beera sure nga tonnantemako kigambo sibyagala. Naye ate simanyi nnyo ku react nga weebale nnyo. Kati bw'onyiga Nkaabawo bukaabi munnange simanyi nnyo kulwana naye. Era nkaaba. Toyinza kundabako awo. Era wondabirako manya kisusse. Naye I cry when it's too much. Yate okusanga ngo. Ono nsanga wa. Kati kitegeeza abawanga naye bakutegeera. Abawanga nawe kitegeeza bakutegeera. Bo bakitegeera bakimanyi bulungi nnyo. Kakala kikusinga okwambala kati ntula mu coffee brown one. Era coffee brown is my color. Ndaba nnyo gomasizo ziri mu coffee brown. Coffee brown is my color but ne green. Green is my favorite color. Naye mbuuza favorite zimwe yatuuka dde 2021. Batuteekateeka emikolo mwalisi wakiryanga nagamba mu langi zonna z'ogenda okwambala nyambalirayo ka green. Era nebuuza lwaki asabye green. Era mu gomasi nagenda ozisaba nga era noonya green. Ekyewuunyisa era ye gomasi yasinga okunyuma. Kubanga omwami eya green. Wajambala ogifiiringa. Era n'ensi yonna yagamba green ye yasinga okunyumira mu gomasi. Tukanga tugwe kala ye coffee brown. Yali coffee brown. So from then ne green ne mugattako. So coffee brown, green, black, white. Osinga kuwomera mmere ki? Emmere. Ndya nnyo amatooke. Amanyige amaboobeze ng'ogazizaako bulungi. Jjajja wange e Masaka jjajja azaala taata yanjigiriza emmere y'eŋŋanda. Jjajja we Buddu? E Masaka era emikolo gyali Masaka. Aye ekituufu wamma. Anti kati wano kibuga nnyo waafundafunda. Waafundamuko. Era manyi nina ebintu byesifaanana naye mbiri. Kati nga okufumba emmere nga ddala mmere. Sebo nkufumbira emmere n'olowooza ogijje mu katale mu bana abakyala abaginyigisa emirawo. Naye ate nze mba nginyigisizza ngalo. Era ey'omulawo ne mba nkyadde ngiwulira nti guno omulawo. Kwegamba okufumba. It's one of my talents. Manyi ndi mufumbi mulungi. Mama yakuyigiriza. Mama akyogera, taata akyogera, jjajja akyogera ne bwe mba nkyaziza omugenyi era okugamba mmere eno yanjawulo. Ate kasita omukyala amanyi okufumba. Olufumba atandiseeko ebitundu 5 ku 10 ebyo kati abirina. Anti era mama yaŋŋamba nti ekkubo ku mutima gw'omusajja liri mu lubuto. Muwe emmere alya kute. Ebisigadde omutima gujja gwonda. Naye mama bw'omuga alina bulungi. Mama ekkubo ly'omusajja liri mu lubuto. Liri mu lubuto. Muwe emmere alya kute. Muwe alya kute. Omutima gujja gwonda. Gusaanuuka busaanuusi nga mukufu aba akuwulira. Ng'ogasseeko ne biri. Owuliriza. Ebyo bikuyamba. N'ofuga omumwa. Olabye eki? Okukuta otya. Ewaka omwami gw'omufumbira. Sebuuze nfumbira ddala. Era ngenda ovaayo ku makya ng'emmere eri ku sigiri seesiga nnyo gaasi. Kubanga tefumba bulungi. Gaasi enefumba bintu ebyanguwa yaguwa. Naye nfumbira ddala sigiri. Nengirekako ng'eboobera nga ngitadde ku vvu oba ku luseŋŋente. Kati omuwala kyannyambako kwongeramu ku mazzi. Tesiriira tetogasusa n'ojeberera. Onzirayo nga nfumbenga nga tulya. Solo kyanga nti womirwa ettooke erinnyige enva tozimbuulidde? Enva. Ndya nnyo enkoko. Ndya nnyo enkoko n'ennyama. Mpozi era tuli balunzi ba nkoko kale. Ekituufu omwami mmanyi mulunzi wa nkoko ddala. Bwekiri. So ettooke n'enkoko ne avocado. Mmere yange nyate avocado abakyala mukalya ennyo kakola ne skin. Ekituufu mbira ba skin. So olya ettooke, ennyama, enkoko, byebisinga okunyuma ne avocado. Mpozi ne ka juice. Oba tuli ku BBS obeera ludda? Bwemba siri ku BBS, nina business bwange obw'enjawulo naye katwogere ku Dalini Fancy Bridal. Mbeerawo nnyo wali ku JBK Plaza mu basement room eri B02.
mwembeera omwo nga nindira abagole mujemba mbaze mujemba nyirize mbakola akaviri ka makeup ngoye byonna ebyo mbimalanga. Muyimbi ki asinga okunyumira? Era mikolo y'ennyimbo ziwulira. Honestly ndi muntu wa local music. Local music band. Ndi muntu wa local music era nina abayimbi bange nnemererwa osalawaani gwenjagala ennyo. Batubuulireko abayimbi bo. Kakati Spice Diana. Muyimbi naye akimanyi nti mumatira. Tolirejula. Kusiri nawe kiraba ndi mu mbecha batano. Tolirejula dalini. Siri regular. Shiba. Aina show. It doesn't matter oba waliwo embiranye wakati wa Spice ne Shiba oba kinze tebinkwatako. I love Spice, I love Shiba, I love Rema, I love Vinka. Vinka muyimbi wange. Vinka nange mwagala. Mabona bamention zange ndama abayimbi bange nga Spice ne Vinka. Ene Shiba hasolinze ekimala. Yes. So tulina mwami yenna sulidde ku mwami. Mubami. Nyinza obanga sina kakati mubambi omuntu eyanjigiriza okwagala Josted era omwami wange ayagala nnyo Josted kubanga amwagala nnyo era akayimba keke kavuga musimu nga nkubye tokendeeza mukwano kati nennesanga nga njagadde nnyo Josted but waliwo n'oluyimba lwa Eddie Kenzo baluyita bikyuka wagala nnyo era ebiseera ebisinga oyinza otusanga bina message ku replay ku simu yange bina message ennyingi ebintu byensi bikyuka kituufu tonyoomanga muntu owagira sports siri nnyo wa mupiira omwami wawagira club ki maniyo ekitegeeza nawe oli wamani nange mba automatically omwami wawagira maniyo awo simu zawe oli wa United andi maniyo agimanyi ennaku zino ebigiriko ogimanyi maniyo n'ebizibu bingi maniyo yakati omwami olina omukwata nnyo bulungi era akimanyi mukwata bulungi nnyo kubanga alina ebizibu bya maniyo talina n'ebya bizinesi oba bizinesi tekigwamu bizibu kino kiri kituufu kati wajje waka era mbeera kiwumulo ki mukwano gwe alina kubeera atya Darlene? Mukwano gwange surprisingly oyinza okumbuuza my best friend nga simulina tomuyina ndi mukwano gwa buli omu naye siina kintu kigamba nti ndi mukwano gwange mufiirako sikirina ekyo everyone is my friend sikigenda nnyo ekyemikwano twogere tunyumye olina obuzibu if I can nguyambe if I can't I'll tell you naye tubeera awo because business wise oba mu business yemu gyendimu tuwabuligana osuubula wa kino kikola otya wawali emiwendo emitono. That's it. Basically my best friend is God Katonda kuba yammanyi buli kimu in and out njogera naye ku buli kimu nga seekwese adira abamwami wange amanyi in and out naye ayinza oba kale mutima munderi bwasemba talabayo nga Katonda but at least amanyiko 75% ne mama wange oli wa ddiini ki Darlene? Eddiini nzikiriza mu Katonda ensi ne ate kasoga nti Katonda abakumanyi awo nimmanya nti olina eddiini nzikiriza mu Katonda yatonda ensi n'eggulu nti gyali mulamu n'omwana we Yesu Kristo. Obeera ku social media okwo bakyala banno balaba bawala banno balaba abanyirira owusa okutuuka namu tebakutuuka biki n'okusingako biki bakola ebisinga okunyiiza biwandiike nti wandisandituuseewo era nga balibadde ku magezi ku social media social media kimwe era kyenagambye lulu twalifuza nnyo kyetuyite tukisesaagala bawala bannange beerabire social media okwo ti social media teyeerabira the internet doesn't forget so kyonna kyogenda okukola kyonna kyogenda okufulumya understand nti n'omwana w'omuzzukulu ow'ekkumi n'emmeka asobola bulungi nnyo kirabako kyali kunyumidde ng'akirabyeko ye muzadde ogwo kimutuukako kimuyisa kitya kale abamu tebalina bazadde bakyetwala but understand you'll have a life after social media ojja funa omwami ojja funa amaka oyinza okufuna ate position ng'etegerekeka mu gavumenti oba mu society mwewangaalira kiri nga bakikomyawo nga kikulemesa obulamu so balirira lowooza teekateeka nga tonnabakufulumya kintu bwebalinga tunatera okufundikira nja kujjukiza Janan Schools abana bateekamu ku ssente tulina Kabalagala branch wano ne Bombo Kalule secondary ate nga nursery gyeri wali Ebombo Janan Schools zetu omwana tumusomesa okuva ku nursery ekyo twakimala tumusomesa okuva ku nursery
ate ne secondary tumusomesa bulungi so mujjawo kujana ningo agenda ku university ate ng'ebyokuyita alhamdulillah mukama kyatuwadde omukisa kujana ne schools kabalagala tuyisizaawo abaana ebombo tuyisizaawo abaana munasale tukola bulungi nnyo tuleeta omwana wo kujana ne schools ebisigadde osirike otusabire busabizi saala first grade tubeera clear nnyo okuva ku nasale okutuuka ate ku secondary okutuuka mu senior ey'omukaaga ndino omukyala Dalini Sandra Namatovu omukyala Ssewakiryanga Omubwat the beautiful one akola ku BBS Telefina ku Kizimbe Masengere programu ye wangi abaami tebakutawanya nnyo Dalini obulungi bw'olina nga bukuluma tebakutawanya nnyo mu mikolo gy'obeera abaami kyabutondere balina otukwana ate nafe abakyala kyatutondera tukwanibwa toyinza bagaana naye engeri gy'okuttemu akwanye yesinga obukulu okkiriza ogaanye omuwadde essuubi nti oyinza okukkiriza oba okikutuliddewo manya weewali challenge kati abaami abamu ne mubeera n'endowooza nti n'oyo omukyala etegeeza yes wansonga no bw'agyogera tagikakasa bamba nedda naabwe tunawuliziganya kakati eyo no ebeera no onyiganamu nebeera no kakati nze mwami nkukwana mpa nooyo ebeera kisinziiro soja kuba abamu tagenda kujja straight ng'agamba nkwagala no bayite nebbali but from the way handle you ne boba kati eri abayite ebbali ne baweereza obubaasa sente ebiki esente zonzi katugere ka message because solo okufuna enamba yo nempeeza ono sende CBS manyi nti can I take you out message onziramu awo yempaga ahead obukola ki can I take you out mugambirawo no I have a busy week era bujja ate weekend ewedde mugamba tewajja kubaawo kaseera ka outing unless it's business related bweba ya business tugenda out netwogera naye outing eneya love kizibuzibu bannange ku mungalo zange kuno kuliko empeta fe tubibuulire ebyo omwami yakisiilinga dda teri bakubira simu nga bayaye nga beefula nti bagala kubakolerako mbaga naye nga nakubira naye bayira woliose noyogera ku kisimu eri abeefuula nti balina emikolo naye ng'alimba ayagala jasi kusinkana ate jangu kibobwa ekiti jangu okime sente nedda bannange sente jangu ku dduuka muzimpe sente jangu ku BBS Telefina wano oziteekewo ogende ne receipt yo oba kale oba oli wala ziteeke ku simu nguweereza receipt online we don't need to meet akati eriyo naakuba essimu nga yakuŋŋaanyiriza abantu bamanyi essimu yange oluusi ebeera ku TV naddala nga boogera ku Dalin Fans ebeerako nakuba essimu n'alaga nti akumanyi kamukubire wano olabe bwesi timutako naka challenge ke nafuna lakwa nti omwami nafumbirwa mutegeevu omwami yankubira n'angamba gyebaleko sweetheart oli otya bannange kyana kiwala wayitirira bannange eggulu nga wabadde musufu ng'omwami engeri gyabigiramu alaga twabadde ffenna naye ekyasinga okunkola obulungi nti ate omwami gwe nalimbadde naye ewiiki ennamba nga tetunayawukanako wadde eddakiika yalalaga nti wasukka ng'alinga baga nti mwadde mwenna kati ngola kuŋŋanyiza akagulupu ng'aliramu kunneebaza ssebo kati abamu baba bakuŋŋanyiza bugulupu bw'abantu nga jasi yakubye kwonoona makaago oba kweraga naye n'atamanya impact ya kintu ekyo bomu n'aweereza message twadde tugambye osingana ku hoteri bweti ne bweti naye tekigenda soboka nkyusizaamu I'll let you know when and where akulaga mbu ye okitegedde like gedamba togirabangako tomumanya and like I'll let you know when and where nogamba atono so omukulu bwasanga bu message ng'obwo bambi bw'aba atadde takwesiga bulungi obanga tamanyi nsonga ezo password agirina izo gimukweka password agirina nesibi yange teriimu password mpoze nongeri gyeri iPhone erina face ID naye era neyiye kwere so wagikwataga esimu tuzivuge tutya nga ffe abasajja balina abakyala bafumbo kubanga olumu mugoloka nekyo ne muzikwatamuko kyenasooka okwesonyiwa yessimu y'omusajja otherwise ojja gwedda bwoba mukyala kubanga omwami wange mwagala nnyo bawonyawo naye njagala nnyo naye teriyo malayika yazaalibwa Katonda bwe yali atonda yatuwa abantu human beings yampa omwami nga muntu ate naye n'amuwa omukyala nga muntu tulina omubiri tulina omusaayi tukemebwa ebikemo bingi ate naddala ng'omwami alinamu kasente n'abamwekwanira bayizi n'olaba ku bintu omwami oyo bye bamuweereza ku ssimu y'ogwabwe ekigulu akuwaako n'olabako abawala bennyini ng'omuwala yennyini yeyeewaddeyo nze sifuddeyo nze Dalini simutya katulumbe ng'ali serious ennyo nnyo nnyo
so kyoba osooka okwesonyiwa omukyala munnange ng'oyagala amakaago yessimu ya bbaawo ne bweba evuzinga bw'oli togikebera kulaba ani agoba bw'ogisanga nga nvunike bweti era gimutwalire nga nvunike ogimuwe ngaawo teweetawane because you never have an angel you won't bw'ogisanga bwevuga nga nvunike bweti gimutwalire nga nvunike bwoti ne bweba egize bweti kakali bwengisanga nkola bweti yandivunika sagala kulaba ani akubye tokema katonda oyinza okufuna ekizibu nekikyala n'omwami wo nga tegwobyeretedde kanga bwe nkiddamu teriyo malayika teriyo mutuukirivu buli omu alina issues ze buli omu alina faults ze buli omu alina weaknesses ze tunuulira ebirungi ebiriwo bagamba when you're in a marriage way if at least 70% birungi 30 eri kyesonyiwa kubanga nawe ng'omuntu totuukiridde nawe oba olina ebigaanyi totuukiridde naawe kayimbako totuukiridde naawe okitegedde so era babaawe kati ekibulamu tunuulira focusinga ku bikutwala mu maaso ojja kuwangula so omukyala ekituufu manyi nnyo network manyi okukebera essimu ey'omwami ekisooka ogyesonyiwemu abamu basoma ne IT agimene waba tagikuteeka awo agenda kompyuta ye n'alaba buli kyokola bamanyi okuteekamu ng'ennamba ziri mu yiye oli bwakuba asobola okuwulira byoyogera naye nekikuyamba because you never have mukyala gosanga nga yakafumbirwa asiiwuse akatuuse balowooza bamusuuza ku migo naye ng'omwami amuwemera alya anywa yeebaka bulungi obuzibu buli ku ssimu osazeewo giwa obudde omwami waakomawo ojja kusanga yabagamba oyo yakafumbirwa kati abayambadde uniform jamutuuka in fact betwetaaga okuwa uniform bemmwe abakyakebera amasimu g'abaami we need to give you uniforms oba mwagala kala ki ka red ka blue purple langi ki I think kapere ajja bakolera abakebera amasimu because you will never keep that relationship tekiriyo taliyo ne bwaba pastor ne bwaba faada era abo tebabasa omukyala afokasinga ku ki okasinga kubitwala amakaago mu maaso tunuulira amakaago gatambudde gatya kiki ekitaliwo awaka mukyali muzigo muzimbye mukyali muvaawo focus on that olina ka business kotandiseewo bizinesi yeekuze etya abaana bo basoma batya mulya munywa mwebaka ebyetaagise waka weebiri ennyumba yeetukula omwami gwe omukyala weeteeseteese otya n'obeera ow'enjawulo because your husband has been with you for years enjawulo oba otegeeza kyawo olina okyusaamuko si buli lunaku nti tulya bijanjaalo enkeera fumba ku nnyama fumba ku binyeebwa emmere yonna eyasayidi zombi era bakitegedde bulungi nnyo kyuka focus sooka oyiga okweyagala love yourself first when you love yourself ojja kwefokasinga ku nnyo omwami bw'aba ali mu nju ewuwo that is your husband mwagale mulabirire mutijjise mukolere byonna bw'afuluma mugobereze essaala ayi katonda gwe wamumpa nkuumire omuntu wange kali abakyala nga batunumu ennaku zino abantu agenda kuvuma genda basabe bamalaaya bo notwakadde n'okomawo naffe kakati abaami abamu ebiseera ebisinga bambi kale abamu baba abenzi n'abamu ekyaddala batagenze mu bamalaaya ng'oluusi emirimu gimutawankanya oluusi alina akalabo kakupangira ng'atabuka naawe akwalina akupangira surprise birthday kuba kirabo kinene ng'ekyagenda kuwa mmotoka nga byakukuta bibyo oba nga alina ettaka lyalabye ayagala asooka alikakasa akutwale mulirambule mwenna kwaganga mwami ali ku nkulaakulana y'amaka gammwe naye n'omugobereza agagamba agabe malayine ze yalisasudde kyala n'agenda ddala ewaabwe tebabulayo babaayo olulimi lutonzi ddala n'akyusa okitegedde naga yeefaaki omuntu ono gwenkolera ebirungi laba ye byalowooza okitegedde so yogera birungi byokka ate omwami oli omulaga nti omwesiga nnyo nti gwe omwesize 100 ku 100 naye akulwanirira nnyo era afuba nnyo oleme kumukwatira mu kasubi konna akwirawo mubiri n'abikweka bw'olabanga omwami waakukweka nga ne waba olina ensobi gy'olabye neyeewakana omanya wakyaliwo laavu naye bw'olabanga tayagala mmanya gwamanyi nakutumyeyo bikole nakutumyeyo gikebere omanya basajja bootaasiza ddalini omanya bootaasiza basajja bangi
n'okuba akalulu kati ku social media wano nti bameka bootaasa mwanike emikono oyinza okulako gw'olonda essimu kati nabwe tuyogere waliwo gibakebera kati kati atulaba kati kusaba waliwo gibakebera kati ate nga teweetawanya mukazi munnange give yourself peace labika bulungi nywa ku mazzi lya ku fruits funa ku skin care products zizo basi za bei nnyo naye wekebeera ku social TikTok ensangi zino yaleeta ebintu bingi osobola okulaba kiki ekiriko ekinyiriza olususu you want to remain in your color you want to be a bit brightened okozesa ki ekituufu kiriwa nyirirako nti omwami ne bw'atambula n'agenda n'alabona oludde waka alabanga omukyala yambala atya waka awo omuntu andikoza ewaka omukyala yambala atya awo bobeera eno sende bobeera eno mutenele nyasese Keleni yalina okuseka Keleni baala yennyini mukyala kakati bobeera eno mu ddiiro mu baana oba mu bantu of course obeera decent ng'omukyala wewaka beera decent naye bw'otuuka mu kisenge kyammwe mulageeko ku kyeyabasa kimubuukeko kitegedde kituufu amanya nti ekituufu atawukatawukano nebungana byanoonya obirina okitegeera okyekwesi weesunulule weete dali tujja kutobaka abatugoberera Keren Naluyange yali ku kamera nyongera okusaba ogendeyo subscribing ku YouTube yaffe werezaako muno wandika mu CBS FM UG ojja kuba otufuna bulungi nnyo ku TikTok gye tuli ku X gye tuli twayitanga Twitter Instagram gye tuli genda ku www.cbsfm.ug abali ebweru wa Uganda tubaagala nnyo abatugoberera wano jangu olange naffe ku CBS Digital wano tulina office namba otwa ku Masengere nonya CBS Digital Offices ojja kubolanga naffe bulungi nnyo tujja kulanga business yo tujja kusumusa eddala nga tuyitamu ebyokola ng'olanze n'omukutu ogwesigika so njagala kwerekereza Darlene Sandro namatuku atagenda abeeko byakola adde mu Darlene Fancy Bridal aweereza abantu babeene era njagala kutuwa obugambo obusembayo Darlene nga tukwerekereza tujja kuzza ebintu ebina bingi nnyo oli mbufumbe n'ekintu okikubanga kyagala ate oli ku mulimu eno by the way era simanyi bw'okikwasaganya okubanga omulimu ogw'obudde bwago ne tukutendereza nga bw'oli omukozi omulungi ekyetaagisa ate nga n'obufumbo tobusuuliremu amisaba kiraga nti alhamdulillah ebyo simanyi bw'obikwasaganya otya nga gwe Darlene ensonga ya planning nomanya nti nina emirimu bwegiti ate nina n'amaka byonna bikwetaaga oluusi waliwo n'abaana ekituufu olina okulabya n'abaana n'omanya nti omwami muwa budde ki kubanga bw'ofuluma okukola naye aba agenza okukola awo budde nga temuli mwenna okolawo ki waliwo emirimu gya terefayina waliwo emirimu gyejawa waliwo omwana osobola okufunayo ku maidi n'akuyambako ewaka naddala kwoza ngoye kulongoosera ebintu nti ebyangungu naba nga bikuyambako ng'ojuliriza bujuliriza teriyo yeemalirira bagamba no man is an island buli omu yeetaaga munne if you can get helpers around kati nga ffe ku Darlene Fancy twinayo atuyambako ewaka waliyo abatuyambako wano ninawo ba editor nina ba camera personnel baga kintu editor aba atema ogenda otuuka ng'oyisa Aziz Matovo ogenda otuuka nga oteeka mu ddoboozi otereezaamu wano nawali kano tukatuuse kano ke kaba kasooka kano ke kaba kasemba obwo nga producer ngeweekolera you oust good results oba clean results with planning. So planning yekuyambako balone kano waliwo abakyala bempuli abavudde mu kwanjula bagamba bannaaye ate singa wange yadde aleese eddagala ate ebintu bino bampadde sijja biteeka waka ensonga ezo tewezuulira mikolo gyokola ate waliyo okulogangana okubeera mu mikolo gyo nyininyini ng'ate abawaka balogooyo ate ensonga ezo olyose n'okimbuuza mu mikolo sijja kuwakana mwebere naye ensangi zino social media ekisussizaamu abamu baleeta ebiboozi bino ng'anoonya views ne likes oshegedde bajja n'akuwa nga walayi tekibangayo nange ndi muwandiisi mulungi aman offer by the way so nsobola okuwandiikira emboozi ng'olaba ntuufu naye nga tebangakulaba engeri awusimba wakati engeri gy'olukamu embagayo n'omukolo ng'otandika oli muwandiisi wakola ogwange awo okitegedde tata jubireewo era wangamba nga gwakaggwa nti ddala oli munnamawulire yes nakuwulira ngeri gy'osenkamu ensonga kigambo awasooka waddako otegera bulungi nnyo kituufu oli so si buli kye muwulidde nti mukitwale ate era evil has never
stopped existing. Sitaani ye waali from the beginning of time ne mu Bible ebitabo ebitukuvu bimwogerako paka kati. Kituufu. Ye waali nekyo tekigaana kukola mukolo okusanyuka mbu kubanga mulimu eddogo libeerayo. Mpozi ne kye naalisabye bwaba nga bakwesigisiza omukolo. Ate tojja ate n'oyanika obuziina bw'abantu si kituufu. Nze emyaka gye maze nga nkola emikolo since 2018 nkola emikolo tuno tuli mu 2024. Those years ndabye ebintu bingi ku mikolo naye sivangayo netula ku social media yange nembanyumiza nabadde bwagonde nabe kino nabadde bonena n'emikolo egyo gye tuwaana eminene gye mulaba ne mwegomba I tap the blessing tomanya kibadde mabega wabaayo obwo obutonotono bubeeramu ng'amaka gonna babe ne issues zaabwe but tukuuma ebyama by'abakasitoma baffe ono client akwesizo gy'omulagira omukolo gwe so si kumwanikira makaage kyoba ofokasinga kekyo bwoba badde makeup artist genda okole makeup vaayo bwoba tofunye scratches tebakukubye tebakoze ekyo ebisigadde bireke bikuume so that enkeera n'omulala ajja kwanguyira okutrustinga okuwa omulimu but some of you are losing relevance and jobs credibility ebavaako lwa bigambo omumwa mwogera nnyo nalabye kino nawulidde kino bannange abasezi bannange abalogo bannange abalya b'abantu bannange nalabye eddagala baazise eddagala mu gazebo bannange omugole yazirise. Why are you telling us that? Tulage makeup gwe wakoze nga bwe yanyumye tulage omugole nga bwe yamiridde gomasi gye wamwambasa tulage eddiko gwe wakoze oba badde waddiko tulage eddiko wo nga bwe yanyumyeko maabo ekyo kyotunda badijje bano bali batunda kireke banga batyo okwonona emikolo badijje bw'oba ofunye dijje nga amateur asobola okubona sometimes nga music gwako basiyoyo abantu lwate bava mu kidaala obanga akasawundi kakatandika kamatira wakamwode mga lwenfulumirako aba yakaluku bogenda uli atikikiki ng'ateekamu olupya ng'aseka yakalala mukwanjula ng'asooka ayiwamu enamba y'ebyenyanja weewaawo teeka akateteyi bana boda wana libasonyo wana oli kumukolo gwa kwanja bana boda n'omugola fulumati nadala ko bakonga bafuluma abakode basooka basasa ne dire koti ku mutwe babo ne bakasuka amabina bannange nenga nsonga ya DJ abatabudde ne music gwenda nyine mukolo okumanyi baba olochakaliyako waddalini bisera ebyeddembe ekyewunza mune siri mukyakaze I swear siri mukyakaze era n'akayiga buyizi tutandika okugenda ku outing ngendako ne muwala wange nena muwala wange amuyisa Kevin muwala wange tetugendako wano ne wali olusi n'omwami wange netutambulako bati mbu mukyakaze mbudalini wuuyo omusanga wano kizibukivulu nkyali fala nnyo okukyakala siri mukyakaze namisiba kiryanga yeesiimye baba yafuna atali mukyakaze atakebira simu ebyo byokka bisobola kumala kubanga sente oba okendezaako zospendinga ate n'entalo wakuba ozikendeza ne mba spending ogamba omwami okuspendinga wale mayo gamba omwami sha ate abakyala batubakkiriza okuspendinga nga tubawasizza tubakiriza kuspendinga mukola mutya tubakiriza ne batwala sente zaabwe waabwe ne bawaako bamaama ewaka ne baganda baffe netuspendingira ku bakyala baffe obugambo busembayo njagala kwebaza abantu abampagedde emyaka gino gyonna simanyi oba mu nsudi oba bwe kiri naye okusinziira ku bigambo byammwe mugamba nze nambeemu mu mikolo mwebale nnyo mwebale okunzikirizaamu mwebale okunjagala ne ku Darling Fancy mujje mumpagire nina gomasize ennungi nja kukola emikolo nga ndi musanyufu nga n'akasente mu nsawo kawera teberezanga omugole olugoye aluggyewuwo ng'ate Darling agenda okukola abantu batera omukyala Fredina nakafuma nkutumiddeko nnyo y'omu ku bagole abakikola najja ku dduuka ne mwambaza ne mukola makeup ne mukola enviiri najja ne wano ne tumukolera omukolo nga ne ku TV ne nguteeka full package abamu ne tugane mutugatirako ne kadiko bane mutukoze obulungi ne kadiko wakola yesebo ne kadiko tukakola Darling Fancy bride ekola ne diko twambaza tukola enviiri tukola makeup tukola decoration tukola videography ne photography ayo makeup sibusa busaba makeup wo
Yabyadanga tabadde wa kikyo. Darlene Fancy ono wa Flora ono makeup wa BBS Telefina. Flora Owa BBS Flora na Cheyune. na Cheyune bali influence nampijja. Makeup artist wa Telefina. Emwina artist BBS Telefina. Obola ng'ogenda olinya kumpi olina ogenda ng'onyiridde. Kituufu. Telefina sebe ekikulembeza nnyo ekyobunyirivu. Bino banga onyirira. Ate abalaba Telefina mwenna muli banyirivu. Kakati bwolaba Florence nampijja, olaba Diana Nabatanzi, Happy Powers, Faima, ate Penny Natume. Gwe. Era olwo yangamba BBS enonya esobola kunonya balungi. Ne balikunga balungi beerere. Nenda bojja wane n'abaana bosanga obenyini bakuwaliriza okunyirira. Nga buli gwotunulako munyirivu nayo osanga kikwegenze muno otandika okwefaako weka na weka. So BBS nayo tekoze obi n'akatono. Tekoze obi n'akatono era ndyebaza nnyo bakama bange mbawa ekitiibwa kingi. Salute to everyone, protocol observed. Mwebale kunjagala, mwebale kunzikirizaamu, mwebale kunkyusiza bulamu, mwebale kunzikiriza n'empereza Ssaabasajja. Akatalekeka abaana b'obuwala. Money is not sexually transmitted. Kwebaka n'omugagga tekikufuula mugagga. Yiga okwekolerera nawe obeere muneezizo ng'omukyala. Ne bwazikuwa nga tolina mayindi ekola ojja zirya ziggwewo mu bizinesi ogisuula ekigo. First have a mind that works. Obere focused, oplanning, obulamu butambule. Nebo gamba nti nebaka negundi ojja komekeza ng'ofuuse malaaya. Kubanga tajja kuwa zimalayo. Nebaka negundi enkya weetaaga gundi oli weetaaga gundi. Kuba tajja zikuwa nga zimala buli kadde. Ayagala iPhone eziriko, ayagala akamotoka akaliko. Kola. So money is not sexually transmitted. Okuba kana omugagga tekikufuula mugagga. Tekikufuula mugagga. It's not an STD. Emboozi ya Darlene Teggwa Malojja naye yakwebaza tukola ffenna mu kitongole kya CBS Digital okuva eri wa mukama waffe Mumbejja Aisha Nakaleba producer wa Sheno, Akireewo Kamulegeya, Samson Kiseka, MK Musa ekifaananyi waffe balina akamwogerako n'ayitawo ne wano MK Musa kuba ekifaananyi wano ku CBS. Ate era tulina Keren Naluyange, Immaculate Nakawombe, Swabulu Kamoga, Mawanda, Mulangira Mawanda tumulina wano mu CBS Digital. So jangu mu CBS Digital kitongole kiramba ojja kuba omanya ebisingawo. Nze Sendegeya Muhammad Byayi Tata Jubile tujja kuddamu tuliziganye nkujjukiza bateekamu ssente ye Good Times Infant School e Kawala Lubaga. Leeta omwana tumusomese ate tumulabirye bulungi nnyo. Mbagaza ekiseera ekirungi tujja kuddamu tuliziganye Mukama Katonda akkiriza Ssaabasajja Kabaka awangaale.